Abafumbo bano bavudde mu ddinala eziwerera ddala 16 okuli Kitovu, Villa Maria, Makuukulu, Nkoni, Sembabule, Buyoga n'endala. Bwana mukulu ow'ekigo kya Villa Maria mu disitulikiti y'e Kalungu, Reverend Father Michael Sewakiryanga akukkulumidde abaagalana abasuulawo abaagalwa baabwe olw'ebisomoozo bye basiŋŋaana. Mulekalekane ng'obadde waalina ensonga ku muki, temutwalaganya buki, togenda ne ŋŋenda. Nonkola kino nange nja kukola bwe kiti, atakulekera tomulekera. Bagamba ennyanja ekutte okola ki? Naye ani afa, nnyanja oba ggwe? Ono abawabudde okwebuulirira ku kigendererwa ekya Katonda eky'okutonda omuntu alabirira ebitonde ebiri ku nsi. Omwami n'omukyala abaagalana era abasaŋŋanamu ekiki kabonero k'okwagala Katonda kw'alina ku baki, kati okwagala okwo Katonda kw'alina ku bantu kugenze kukeewa. Omukwanaganya w'emirimu gy'obutume mu ssaza ly'e Masaka, Reverend Father James Sendege asabye abafumbo obuteesuulirira buli omu ayimirirewo ku lwa munne. Tibangi mu maka bayita mu bizibu bingi, naye ng'okwagala okwo kwe kuba kubulawo okw'okuyiirawo munno omubiri entalo we zitandikira. Ono asabye abafumbo ababa basoowaganye obutaddukira mu mawulire bettanire nnyo Kereziya gye baagattibwa ebizibu byabwe bigonjoolebweyo. Kubanga olumu abantu bagenda mu mawulire ne beekuba ne beeyira asidi, naye ng'eno okwagala okutuufu okwe twogeddeko gye kusibuka era yeewali eddagala ettuufu. Grace Nakitende n'abafumbo w'essaza ly'e Masaka alaze obwennyamivu olw'abaagalana ate okwongera okwawukana ku lunaku luno newankubadde omutuukirivu Valentino yagendereramu kuleeta kwagalana. Naye olwaleero amako gya kusanga satulukuse omwakira emiga tebamuwadde kamuli, tebamututteko awutu. Akati amakulu g'olunaku luno ne gakola ki? Ne gabula. Abantu b'ensi olunaku luno babadde balwefuga nga balukolerako ebyensonyi. Bwe bagenda mu kusanyuka oba okwandibadde ng'okujaguza, batamiirukuka, bakola ebikolwa eby'obwenzi ate biviirako amaka okusatulukuka. Nakitende ategeezezza ng'abasajja bwe bezza ebyenfuna newankubadde baba bakozi ne bakyala baabwe nga kino kyongedde okuleeta obutabanguko. Omukyala n'alima emmwanyi n'abaana, naye amakungula bwe gatuuka era ne bakungula ne batuuka okutunda omwami yatunda, ne accountability terabika. Ate era abafumbo abasajja abamu nabo obuvunaanyizibwa bwabwe babusulawo. Kikyensaba abafumbo nti tukolere wamu, tubeere n'emmere emala, tubeere n'ennyingiza emala mu maka gaffe, tubeere n'omukwano gwa nnamaddala, tubeere n'eddiini emala mu maka. Kati nja kubiriza bannayuganda bonna, buli muntu ali mu bufumbo ateekemu obugumiikiriza, ayagale mukyala we oba omwami we, ate era amusonyiwe bwe biba nga bisobye. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Algeria Alintuma Nsambu akubiriza abazadde okugunjula abaana olwo basobole okufuna abaana abalimu embala. Waliwo abazadde abamu abakifuula omuze ogw'okukakana ku baana baabwe ne bava kubanga ekyokutali. Kintu ekyo olunaku luno baali badde tulukozesa ne twefumiitiriza ne tugamba omwana gwe nakeera enkya ne muzaala. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.